Emabigakaawo wawulira amawulire ng'eggwanga erya Uganda litandise enteekateeka ez'okubeera nga bayeeta amafuta agaabwe. Jjukira Uganda eri landlocked country. Amafuta ebadde egaleeta ku nnyanja ya Indian Ocean naye ng'egayisa ku lake ng'egayisa ku mwalo ogwa Mombasa okubeera nga gayitira Kenya galyoke gayingire mu ggwanga erya Uganda, kubanga Uganda terina mwalo gutuukirako nsonga zino. Kati Uganda, abakulu mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda baatuula ne basalawo nti leka tutandike okubeera nga tusuubula amafuta agaffe tugeetuusize okuyingira mu ggwanga erya Uganda nga tetuyise mu ggwanga lya Kenya, kubanga bulijjo Kenya yebadde ng'ekibakolera. Bano ne basalawo bakole ekyo babeere nga beetuusiza amafuta agaabwe okusobola okukendeeza ebbeeyi y'amafuta gabeere nga gagulibwa ku bbeeyi eya wansi. Wabula kati bwe twogerera nga gyawunye dda. Uganda obubbi bw'amafuta bulabikiddewo ku mulundi gwabwe ogusooka gwatugoberera. Njagala okutegeeza nti nga bayita mu kitongole ekimanyiddwa nga UNOC oba Uganda National Oil Company baleese emmeri yaabwe eyasoose ng'ejjudde amafuta gye bagasuubudde nga bagatuusiza ku mwalo e Mombasa, babeere nga ate bagajjaawo bagavuge mu bimotoka bagayingize eggwanga erya Uganda. Kati gwampuliriza, njagala okutegeeza okusinziira ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo nga mwe muli n'omukutu guno ogumanyiddwa nga The East African, bafulumiza amawulire agalaga nti eggwanga erya Uganda lifunye ebizibu n'eggwanga lya Kenya. Jjukira wano Kenya eba ekusolooza omusolo, era okutuusa amafuta gano ku mwalo e Mombasa, okugajja e Mombasa okugaleeta mu ggwanga erya Uganda, era wabawo omusolo ogusasulwa Uganda gweba eyina okubeera ng'esasula eggwanga erya Kenya. Kakati omusolo guno gubadde gwakendeera olw'ensonga nti Uganda yali yeetandise okuba nga yereetera amafuta gaayo, wabula ku mulundi ogwasoose eggwanga lya Kenya lyasazeewo okwongeza omusolo. Baabadde tebannaba kutandika nteekateeka, wabula ate ne bakwata eggalani z'amafuta endala nga zino ziri mu bubba, nga zino nzibe documents nga ziraga barrels ez'amafuta Uganda gereese okuba nga gatikkulwa ku mwalo e Mombasa, nga ndala bakebera ebimotoka oba bakebera barrels oba emmeeri amafuta geeyina nga tebikwatagana na biwandiiko, nga kiraga nti mu biwandiiko amafuta ge baawaddeyo malala, ate amafuta agali ku mmeeri ate nga nago malala. Kati uno wano emmotoka za Uganda oba emmeeri za Uganda ezabadde zitisse amafuta ago nga gagenda okuyita ku mwalo e Mombasa ne basooka bazikwata, era Uganda nesangira ddala obuzibu okunnyonnyola amafuta amalala mugajjeewo amangu ago ng'ate mwatutegeeza amafuta ge muleeta. Era okusinziira ku kiwandiiko kino ekifulumidde mu lupapula oba ku mukutu ogwa The East African nga bagamba Uganda's bid to supply low cost fuel got off to a messy start last week, with the landlocked country now being charged millions of dollars more by Kenya in bond fees, just 12 hours after the first batch of petroleum products from Uganda National Oil Company landed in Mombasa. Eggwanga lya Kenya lyongedde okuba nga likyajinga eggwanga erya Uganda obuwumbi obulala obwa siringi obwa sente za dola oluvannyuma lw'okukwata eggwanga lya Uganda nga kirabika baabadde bakoze okubba, ng'amafuta ge babadde bawandiisiza nti getuleeta nga gasuseemu. Bano nga kye baakoze baddidde amafuta ge bawandiisizza nti tulina barrels emitwalo bwe giti, wabula bagenze okukebera abavunaanyizibwa ku nsonga zino mu ggwanga erya Kenya ku mwalo gw'e Mombasa, bagenda okukebera ng'ebiri mu mmeeri birala tebikwatagana n'ebiri ku lupapula. Eggwanga lya Uganda ne balikuba fayini ya dollars obuwumbi n'obuwumbi. Bwe batayogedde wano agwawuliriza omukutu ogwa Radio TV kinjagala okuba nga nkutegeeza bano nga bagamba nti zino ssente mugenda kwongera okuddamu zisasula. Kati kitegeeza nti eggwanga lya Uganda omusolo gwe badde bagenda okuba nga basasula eggwanga lya Kenya okusobola okuyingiza amafuta okugajja Kenya okugaleeta Uganda, omusolo gwekubisizaamu. Era wano nga bagamba nti Uganda yayolesezza obubbi ku mulundi ogwasookedde ddala. Nga bwe nkugambye, jjukira ebbanga lyonna amafuta Uganda geekozesa gabadde gajja ku mwalo e Mombasa, wabula nga Kenya yekola omulimu guno amafuta ne galyoka gajja e Uganda, naawe n'osooka oba ng'osobola okutambuza emirimu. Wabula eggwanga lya Uganda baavaayo emabega awo ne bategeeza nti Kenya etukyajinga ssente nnyingi nnyo, leka tutandike okubeera nga twesuubulira amafuta agaffe
wabula ate omulundi ogwasookedde ddala okuleeta amafuta agaabwe bakwatidde ebimotoka bya Uganda mu bubbi kubeera nti amafuta batandikiddewo okubeera nga babibulankanya. Kakati wetwogerera obuwumbi n'obuwumbi obulala bwongedde okubeera nga bukubwanga fayini eggwanga erya Uganda okulaba nga wakiri basobola okusasulira ssente ze babadde beewala okubeera nga basasula. So kati gwagoberera omukutu ogwa Radio TV njagala okutegeeza nti eyo yembeera era ge mawulire agaliwo genyinza okuba nga nkuwa. Uganda ebintu byamaze dda okubeera nga bigitabukako mu nsonga ezo. Kkiriza tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa. Okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa, omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.